Inside Story Uganda, real source of political updates. Kuvaako n'obukyafu kwe kuvaako n'obulagajjavu n'ebirala. Kale bw'oba oyagala omulimu gukolebwe guwooyo alina emirimu emingi gy'akola. Weewaawo naye olwaleero mbadde njagala kunyumizaako ku bantu b'ensi eno okubagamba nti bw'oyaayaana n'oyagala okugaggawala naye ng'okunuukiriza obugagga tobutuukako weesuulemu jjulume weerangirireko obugagga. Bw'oneerangirira nti oli mugagga ogenda kutandika okukola ebintu ng'omugagga nga weeyisa ng'omugagga kubanga obugagga mpisa n'obwavu mpisa. Bw'osalawo okweyita omugagga otandika okweyisa ng'abagagga bwe bakola. Otuuka ekiseera n'abakulaba ne balaba ng'oli mugagga ne weesanga ng'ogaggawadde. Lwaki tofunayo obudde n'olabako ku bagagga nga bwe beeyisa naawe n'obakoppa n'otandika okweyisa nga bo? Wandifuuka omugagga gw'atanneerangirirako bugagga. Pulogulaamu yaffe yasemba twalikola ku Mande era waliwo. Nenkubuuza ekibuuzo kyali kya Kongolezziga nakikubuuza n'okiddamu. Nga nkubuuza ku nsonga z'okwesimbawo mu byobufuzi. Nga nkubuuza ku bya mukulu Sseggirinya. Katonda yali atuyambye obudde obwo yali akyamukuumye nga mulamu. Weewaawo. N'oddamu kuba nakubuuza tega munno tomusaasidde n'omwesimbako ng'akyaliwo ng'ate mulwadde ng'ate omanyi naye ayagala. Kale yatufaako ina lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Wanziramu okyakwolwo nga tanaba kufa. Nakuddamu ne nkugamba nti munno bw'abanga mulwadde tomutikka mirimu, omujjanjaba, tomuteeka ku kaweereege w'abo abakola, omuwa bujjanjabi. Kye kigambo kye nnayogera. Tokiraba nti abantu kati bwe yamaze otufaako ne batuuka ne bakutwalana mu ngeri endala ennyo ne bagamba olinga tannafa nga twakoze dda ebipande. Baba bakutadde mu burakiti y'emu ey'okugamba nti okwogera okunoonya obululu ng'omuntu akyali mulamu kati ate yakafa ate bakimanyi tinalukola ogenda kwesimbawo. Bwana Sseruga kankubuulira ekigambo kino. Bw'oba ogenze eyo mu nju zaffe bw'aba nga musajja mukulu yakatondoka bw'ati namwandu ono gw'olaba ono abadde awangaala naye bulijjo asooka kuteekateeka byapa n'abiteeka gy'ayagala bibeere nga tannaba na kusaasaanya mawulire. Abantu abo bangi bwe bakola. Naye nze ebigambo byange nakugamba nze nali ntegekera 2026 era nga sirina nteekateeka etawaanya muganda wange Sseggirinya. Naye ate nze omu ku abo abakkiriza nti obuweereza bw'abantu busigala bugenda mu maaso. Uganda eno ogiraba tewummulangako ne mu biseera ebyakanyamberege esigala etambula. Ate nno kankugamba ekyama nze saagalangako kutimba bipande mangu. Naye omuntu yalina gye yafubutuka eyo najja akola akapande mu kagurini kali akakwafu obulungi n'agamba Nalukoola azze ku bwa mmeeya bw'e Kawempe. Amasimu ne gatandika okujja gye ndi kati nga nnyina okugaddamu. Ddala kituufu ojja ku bwa mmeeya bw'e Kawempe? Ne ŋŋamba nedda nze sijja ku bwa mmeeya bwa Kawempe. Wabula mu 2026 ndijja ku bwa mmemba bwa paalamenti. Ne wabaayo omusajja omu awangaalira mu bitundu by'e Bwayiise n'agamba ye ggwe obadde kyatugamba obwa mmemba bwa paalamenti bw'otatulaga. N'afuna omusajja n'amugamba n'akuba obupande awo n'atandika okutambuza obupande. Saagala mwogera linnya tannanzikiriza kubyogera naye nze gw'olaba wano bwe ŋŋamba abantu nti nno nze seegamba kujja abangi bawakana naye nga kya mazima. Wagamba ojja kujja ku mmemba paalamenti mu 2026 kati ekizibu kyagudde
muyina okufuna by election kituufu mu myezi 2 kati tulinde ki nera ngenda kujja kubanga be bamu bali abaali baŋŋamba 2026 era be bagamba tate kati omubaka takyaliwo mungu yamututte teriyo yayagadde mungu amutwali naye okugera kwe munange bwe kuba ebbanga ddene ntera okwogera ku kufa wano okufa kujja lwa nsonga 3 bwe ziba zituuseewo mungu aba akututte kasita ekiseera kiba nga kituuse bwenjogera bwe busiraamu ekiseera bwe kiba kituuse ekifo w'olina okufiira olumu ntera okugeza nti era obukuba butonyaawo ne bukutwaliriza paka wansi w'ekitooke empumumpu n'eryoka evaayo ne kubba mu mutwe n'ofa ekifo ekiseera n'ekyo ekiyisibwako mu Lwarabu bakiyita sababu omusajja yali atudde ne nabbi Sulaimaani Ssekabaka Sirimaani nga banyumya n'amugamba nti oyo ayingidde mutidde bwayingira omulala n'amugamba naye mpa ku kiro ekyo kimpungule kintwale ewala nziruka omusajja oyo Ssekabaka n'awa omusajja ekiro olwamuwungula ne kimutuusa mu ddungu ewala yasanga omusajja oli yennyini abadde azze mu nnyumba n'amubuuza nkusanze naye laba otuusa otya wano kuba woobadde olina okufiira nga ye walumbe yamusanze olumu okufa nga kwazze weeteekamu ne transport tewawulirako babineppe 5 baafiira mu komba akakka wansi mu liyanja linnaggwano balabe ebyasigalira bya Titanic buli omu yasasula $200 abiri so munange olumu okufa bwe kutyo bwe kuba kutuuse kubaawo naye nsaba Mungu asaasire muganda wange Ssejjirinya azuule obuzito mu egyo emirimu gye yakola emirungi ate azuule obukendeevu mu ebyo ebyamusobako nkwebaziza nnyo ssebo Nalukoola olimu omulamwa era nkwagaliza obuwanguzi mu Kawempe Mwami Seruga nkulamusizza kitalo nnyo ekyawo ekitibwa Ssejjirinya ne NUP abakulembeze abamu batumazeemu amaanyi kati nkimaliriza twanirize nnyo ddala muganda wange ow'ekitiibwa ssebo osayiza okukola mukulu Fred Mukasa Mbidde kanso anti mbiyiga buyizi waffe mu mateeka okuba ne munnamateeka twakafuna afunye diguli olwaleero ye munnamateeka muwala wange kati ntya abakulu abali wano bannamateeka bagundiimu simanyi bamwe mbiyita kyo kiba kituufu kanso kati nze ndi kanso Fred Mukasa kati muwala waffe akyabuzaayo emitendera mitono atandika okuwulirwa abalamuzi naye girabika kati nga bw'amaliriza atikiddwa diguri kati akyabuzaayo emyezi 9 yatandise koddo gisoma akati egyo bwe giggwa agenda ate oluka kati kutandika okufuna okusaba kwe eri Chief Justice ayingizibwe mu gutabo ogunene ogw'abannamateeka aba Uganda kati bw'anaamaliriza okuyingizibwamu kye bayita okuteekebwa ku role of advocate kati ate awoze naye ng'awoleza mu kkooti eza wansi okumala omwaka kakati bw'anaamaliriza omwaka gwe ne guggwako ate olwo alyoka aweebwe certificate emukkiriza okugenda mu high court ne kkooti endala musoma bannaffe kiyamba ekintu ekyo nno ate kakati kiriba kitegeeza nti ate buli mwaka alina okusoma n'afuna point 2 baziyita continuing legal education kubanga buli mwaka ffe bakuwa certificate ey'okukakkalabya obwalooya bw'oba togirina ogwo omwaka towolereza muntu yenna toyogerako ku mayiroodi nakamu paka ng'atozemu n'ogifuna naye ekiyamba nti professions omanyize kati nina professions 2 nina ey'amawulire eyo twagisoma ffenna n'ey'amateeka kakati ekitawaanya ey'amawulire nti terina protection yonna kati ne badijje bagiyingirira era ogenda okuwulira ng'asinga obwakazanyirizi akututteko omulimu kati eyo profession so nga ate bannamawulire baakayananga nnyo nedda tebakkiriza gavumenti tekwata profession yaffe nabano tebagikwatako kakati bwe baagireka
kakati ne ba TikTok abagenze bagiryawo genda okuwulira nga waliwo omusajja mbw ayogera nnyo ebigambo ebigazi ku TikTok kati ogenda okulaba nga tosaba naye mulimu. So n'olwekyo profession yaffe ey'ekinnamateeka ffe twakkiriza era naffe tulina be tutya, tulina bakama baffe. Bw'omanyi obuzibu bwe bwava. Nze manyi nze nategeera nnyo bannamawulire. Obuzibu bwe bwava nti alina certificate, diploma, degree, masters, PhD, bonna bannamawulire. Kati okkizibwa kuyitibwa kanso nga tolina biri ebisaanizo byayogeddeko. Wedda kintya nti wateekwa okubaawo kakasengejjaako ng'oli memba wa Uganda Law Society, East African Law Society. Kati bw'oba tolina. Kale natugende ate kati omanyi obuzibu obuliwo muganda agenda Lukoola. Mu Uganda muno mulimu abantu abambala essuuti nga biyitira ddala balooya. Nze mbalaba n'ebibiina by'obufuzi naye nga bw'omugobereza amaaso okujjako okuyingira ekibanda ky'omupiira tayingirangako we bawoleza naye ng'agamba looya. Naye no amanyi nnyo bya Arsenal, Man U, naye kakati ayinza n'okugamba nti Arsenal era ebalya bw'ebalya ne bagamba nti kansa nti yabiragudde. Okay. Katego olioyima obusoze n'omubuuza mane munsasire ebyana Lukoola byantutte nnyo kuba twakikolera wano bwe twali naye. Naddiramu ekigambo kye nakiddiramu wano n'agamba nti omunne omuntu gw'oyagala bwakulwalako toyongera mutikka buvunaanyizibwa wala omuyambako nassuuka bulungi. Ng'akyayogera ku by'okalulu ekyokwesema 2026 Katonda n'agamba kati tulonde mu weeks 2 kati abadde nnyonnyola n'agamba nti kati already okwesimbawo. Naye si mu bubi. Kati kankubulira ekintu kino muganda wange. Ekisooka nze nina okukkiriza nti Katonda mu bimu ku bintu eby'amaanyi bye yakolera ebikulu ennyo bwe butatubeera kumpi. Kakati n'abanga tatuli kumpi ng'ate byasalawo tasinzira ku bye tusinga kwagala ne bye tutayagala, naye ng'asalawo olw'okuba ye ebyo byalabye bye bituufu. Kati mu bimu ku byasalawo bye tukkiriza nti byabiina mu mikono gye era ne muganda nga abireese mu ddiini y'Ekisiraamu. Kola bubi naye olina bw'olowooza muno ganda ye era banaye Katonda yeesigaliza ekintu n'ogamba nti ojja okubemu akafaananyi nga buli muntu eyali abaddewo kati nakati waali kyandibadde kiti nga bonna baaliwo. Eyo bakugamba tutudde wano ne bagamba Idi Amin alina olukiiko lwakubye wano. Kakati gwomanyi tino twandibadde tubeera n'entalo ezitaggwawo lwakuba abantu tebaafa. Dr. Obote alangiridde kakati kuba kakati tuli mu kaseera ka bululu. Kati kuba ekifaananyi ng'abantu bonna abaali babaddewo yadde mu lulyo lwewammwe bonna weebali kati kugamba waliwo ebintu nga Katonda yabyesigaliza. Kakati n'olwekyo ffe ebyo tetubibaako na kalulu kalungi oba kaki oba kabi. Ffe twamanyiira nti ebintu by'okufa n'okuddira mu bigere bibanga bya akisidenti. Emmotoka bwekutomera driver si yavaamu n'akuyigiriza bwe bawenyera. Kati nze muganda wange ono kyemwagaliza ye si musanyufu nti ono yatugenzeeko era tumusabira. N'abalonzi si basanyufu nti yatugenzeeko. Naye bebaza Allah nti wagendedde nga waliwo asobola okukakkalabya omulimu agukwata agutambuze. So nze ndowooza nti bujja kuba kyabulabe y'okumubuuza ng'alinga eyasazeewo ennaku z'omwezi olizagenda yaddewo kakati ate mu by'obufuzi munnange bw'okireka nekitambula bwe kiti batandika no gayi omulabe yakubye ebifaananyi naye olaba President Museveni yennyini yakubisa ebipande ng'ate naye yennyini tannavaako. Okitegeera ye yennyini tannavaako naye yakubisiza dde ebya 2026
yeddira mbigere so nolwekyo bino byo ebyokulonda naye nga gamazima kwokufa kuleeta fitini ekyagambika kyobula ffe bwe tuzaala abaana bakubuuza alinamu omusika kubanga tolina kyakkola era omwana bw'abanga waali ate tomunyiigira olwokuba ajja kuddira mbigere mumanya nti ebigere byawe yajja biddamu bulungi. Omusiri gwe balituweereza kino njagala kikola ogusembayo tukome wano ku nsonga tugende ku nsonga eyatuleese weebale tutuweereza kanso mundabiri nnyo nalukoola naye mumbuliza ekibuuzo kino nti singa nuupwe mu makaadi ananyija kuwa namunigina yano onawagira NRM ebeerewo katera eggaali oyima akuwuziza eyo tebatakuwa kaadi erojja olowooza nno nti osobola okusala olutindo lw'otannatuukako tosobola ate buli nsonga esalibwawo okusinziira mu mbeera zaali. Ebigonjolo by'ebizibu bya leero si bigonjolo bya bizibu bya nkya. Ate mu nkola eya demokrasiya waliwo buli kimu lwe kiba nga kiwandiikiddwa ku ggulu nga naawe okiraba ng'omala biseera ensalawo entuufu nga weeri mazima n'obwenkanya n'obwanjulukufu nga biraga nti ekituufu kye kino bw'oba omala biseera bw'olemerako. Mzee Carol, good evening. I'm watching live from Buyani High School, Kabira Mpigi. Nze teacher Kasamba. Eyo Luganda Golugude ebitege. Teacher Kasamba, head teacher, Buyani High School, Kabira Mpigi. We love that program so much. And today, twalanyo program eno. Today tujagadde nnyo tulabawo ba council ababiri abali mu studio. Kakati, nade taleka program n'enjanjula. Nengamba nayogedde ku kyamukusajjiri nnyo tufaako kyaleese ebirowoozo okutandika okukubaganyizibwa ku kigambo ky'okugaba akakalu ka kkooti. Abatunuulizi abamu bagamba nti okulwawo okuwasajjirinya akakalu kye kimu ku byamuviiriddeko okufa amangu. Era enkola eno bagamba etyowola eddembe ly'obuntu ng'abalamuzi balina ogikomya mu bwangu. Kati ekyokubiri abantu abalala bagamba nti okuwa abasibe abali ku misango egya Nnaggommola akalu kyongeza okwaga abazza emisango gino nga bakimanyi nti bajja kuyimbulwa mu bwangu bawoze nga bava bweru. Oluusi bwe bava mu kkomera bongera okukola n'ebikolobero ebirala ne batandika n'okweragira kwabakwata nti mwali mutugamba katusigadde bwe tuti. Awo twajja ekirowoozo kirowooza ku bino ebyamateeka nensaba abakama bange benkola nabo bampe ababaka babiri wadde bannabyabufuzi muli bannabyabufuzi mulina ebibiina byammwe oliwo Democratic Party ono bamuperereza naye nga tumanyi tujja kujja mu ffe abantu babulijjo abalaba akabinkano. Ekikulu ekiri mu nsonga eno mukulu mbidde President wamuwulira ng'ayogera? Namuwulira. N'omutegeera? N'omutegeera ng'agamba ki? Kakati ffe bannamateeka bwe tuwuliriza omuntu tufubanye n'okutegeera by'atayogedde naye nga byategeeza kye bayita necessary implication. Kubanga bw'ogendera obugenzi ku kyayogedde oyinza obutafuna bukyamu bukirimu naye ekigendererwa ate mujjira ddala obulabe obuli mu kintu ky'abayogedde. Pulezidenti wa Uganda bw'omutunulira bwe yali ayogera n'ogatta endabika ye ng'ayogera ekintu n'ogatta n'ebyafaayo bye olabira ddala omuntu alowooza nti muganda wange Sserugga kasita bakuteebereza okubaako ne kye wakoze ye aba yagusaliddewo nti obeera wakikoze. Era mu bwongo oba oyo agusaze toteekwa kubanga osulaka olina kubeera mu kkomera ewali abo be baasalira edda abazza emisango egifaanana bwe gityo. Era bw'obaako ng'okkirizibwa okuwoza ebiseera ebisinga obeera ovunaanyizibwa okuwoza ng'ova mu kkomera. In fact endowooza efaanana bw'etyo ye yaleetesa n'abantu abamu okutandika okuwoleza mu kkooti ez'amagye nga tebannagayingira. So nga njagala okutegeeza muganda wange Sserugga ffe
tuli mu nkola oba gye bayita common law system. Muganda wange ono yatera okugandawaza ebigambo namwagala nnyo. Kye twandiise common law system oba tuli mu nkola eri ku musingi ogw'amateeka ogwateekebwawo amawanga agafugibwako ng'amatwale ga Bungereza. Kakati amawanga gano gajja gakola amateeka gaago, ffe etteeka eryaffe lye tusinga okwenyumirizaamu gonna gasibukira ddala mu ssemateeka wa Uganda. Ssemateeka wa Uganda yalowooza nti omuntu yenna alina okuteeberezebwa nti talina kasango n'aka wadde omuteebereza okubaako ne gwe yazizza. Alina okuba nga ateeberezebwa obutaba na kasango konna okutuusa nga ku bintu bino ebibiri akozeeko kimu. Obanga ye yennyini akkiriza nti yaguzza, obanga mu mpoza ya kkooti gumusaliddwa nti yakola ki? Yaguzza. Kakati kitegeeza nti singa Sserugo oteeberezebwa okuba nga wabbye emmwanyi za gundi, amateeka gonna agatakkirizibwa kukontana na ssemateeka gaba gakuteeka mu mbeera egamba nti ekyamazima tonnazza kasango n'aka okutuusa nga kkooti zimaze okutunulira obujulizi bwonna n'empozayo ne zikusalira nti wakoze ki? Waguzizza. N'olwekyo olina okuyisibwa ng'abantu bonna abatalina misango mu nsi bwe babeera batambula ne badda. Naye olw'okuba gwe okyawera ennemba n'omusango, wabaawo ennaku z'omwezi ezikuweebwa okujjanga mu kkooti okole ki? Owoze. Mu ngeri y'emu ne bw'oba tonnatuuka ku ddaala lyagenda mu kkooti, bw'otwalibwa ku poliisi obwo buba busibe. Baba batutteyo omuntu ateeberezebwa nga n'okunoonyereza tekunnakola ki? Okugeza waliwo eyabakubidde essimu n'abagamba nti gundi ono ye yabbye emmwanyi, naye ffe bwe twabeeranga emakerere twakolangayo n'ebyeddalu ekyamazima. Wabangawo ffe mu tayimu yaffe ebisimu bino ebya callbox nga buli hoole eyina. Naye nga lumu tubeerawo tulina tweboye tetulina kyakukola ne tugamba nti katukubire fire brigade. Kakati ate ebyo ebisimu byabanga byabwere Sserugo bijjukira nga muyinza okukuba ne mugamba fire kati bagenda okubabuuza nti fire where nti on my cigarette. Kati omuntu asobola okubaako essimu gye yakubye naye ng'ekyamazima byayogera si biki okugeza ayinza okuba akuteeberezebwa okubanga mu byabatabudde mu maka ge mwoli olina engeri gy'otunulira mukyala we n'agamba kati kankube essimu ku poliisi nga bagamba nti mbidde yatutte emmwanyi zange oba ente yange nga bankwata nga banteeka ku poliisi nga mbeerayo emyezi 2 kuba kati ne kkooti ffe tuwoza bisango naye obusango basobola okuguleeta nga buli lunaku oludda oluwaabi lugamba nti lukyakola okunoonyereza ne tumalira ddala omwaka mulamba. Kakati ng'ogwo omwaka ogumala mu kkooti oba poliisi yennyini egenda n'eteekaawo abasajja ba poliisi bennyini babeera ne peeni 2 emyufu n'eya bbulu tubabeeramu. Naye ekyamazima ng'oggyeko okuba nti gye basula enkuba ebeera etonnya n'etuukira ddala ku buliri n'ebyendya si birungi. Era watandikira okubuuza omuntu gwe baleese ku poliisi olabidde omusajja ataalidde your name. Kakati n'akubuuza amannya go n'awummuza peeni n'atambulamuko. N'okunoonyereza kwennyini okwa poliisi okuviira ddala ku statement anti naye ogisiibako. Era bamaliriza nga bakoze akapapula ke bayita detention detention nga bakudetaininga. Eyo embeera ssemateeka yagirabira amagezi n'egamba nti awateekeddwa okubaawo essaawa engere z'olina okumala mu buwambe oba mu busibe obutaliiko musango gwe wazizza gukakasiddwa twalibwa mu kkooti. Waliwo enjawulo makati ga beiro ne bondi. Anti kakati bondi waliwo gye bayita kooti bondi yeyo ya kkooti ne beiro nayo ya kkooti. Naye wano waliwo gye bayita poliisi bondi. Obeera nga wateeberezeddwa leero n'okunoonyeza kugenda mu maaso naye nga tebannakutwala state attorney oba resident state attorney tannaba kukkiriza nti mubutuufu mu bino ebyakuŋŋaanyiziddwa mujjuddemu omusango atwalibwe mu kkooti tonnaba kubeera kyagidi. Kakati pulezidenti wa Uganda yalowooza nti omuntu we bamutwala ku poliisi temuta k'olinyayo bwoti tokola ki? Toteebwa. Kiri ekya Bairu ye yagambye ajja kwogera n'omulamuzi
Saabalamuzi abeekera enteekateeka so nno era edda yayogerako naye era ne batufulumizaawo waliwo the constitution bail guidelines for all courts of judicature 2022 nga nkakali nnyo kale tetwagaana kubanga tezaamenya nnyo mateeka era tetwakaluba naye era olaba nti bw'ozitunulya bw'oti obusangosango Magistrates Court Act section 77 kwetukwabanga ekalubizza nnyo ku bukwakkuliza omuntu kuba muteera ku kkooti ebiseera ebisinga obungi kasita bakuwaabira mu kkooti nga oli mupangisa nga tolina kyapa kyoyinza kussa mu kkooti High Court okukugjayo ku beyiro kitandika okukaluba balina obujulizi bwe beetaaga obususse ng'obusooka okukakaza nti ddala olina ne woobeera kuba landiroodi ebiseera ebisinga bayinza okukukwata ng'akubanja n'abanga kakati ne muba kweyimirira taliimu n'ebirala naye Mami Sseruga ffe kye tugamba essaawa 48 poliisi eringa etaakitegedde kuba pulezidenti wa Uganda bye yayogedde tabiinaako buyinza Ssemateeka wa Uganda byaba yayogerako ye agamba nti tebaayo yadde omukulu yenna yadde etteeka lyonna ebisobola okukontana ne ssemateeka oyo kyagamba era kasita bikontana olukontanyi lwebiba nayo ku ssemateeka wa Uganda bwe bunene bw'okubeera nga bifu byaba yayogedde so n'olwekyo poliisi eringa eyaweereddwa ekiragiro ekitategeerekese nti bannange okunoonyereza kwammwe kwanguwenga mangu kubanga ekyo kyo kirina okubaawo nti omuntu balina okukuta mu ssaawa zo tuli 48 baagezaako okwagala okukyusa ssemateeka bazifuula 72 ndowooza ekyo ne kitakola so n'olwekyo mu ssaawa 48 tulina n'amateeka agagamba nti singa bazisussa ffe tusobola okugenda ne tusaba ekiragiro kya unconditional release mu kkooti kyono bamutebuti nga tewakyaliwo nakiriwo baba bamukuumidde wano ate takola ki tanawoza tanatwalibwa mu kkooti so president wa Uganda amaliza nga ngamba speech ezimu oluusi bw'aba azikola aba teyaweereddwa magezi bakugube ab'amateeka n'olwekyo zibaamu ku nze zendaba ng'ensobi olw'ebigendererwa bye eziba zikoleddwa nga tabuuliriddwa. Sseruga omuntu okulemesa omusibe okuyimirira mu kkooti oba ku poliisi oba ngazizaawo akalabba mu ngeri y'ekyama neyabaze ketta yampeereza meseje eyo omusibe naddala asibiddwa olw'ebyobufuzi yandimiddwa okuweebwa akakalu naye omuntu eyakubye owulira otya nga mu nnaku 2 alya butaala ategeeza oba yakubbye tagamba kuba omuntu n'akubba oba nakola kyonna kyakoze ennaku zino abantu balina kyeboogera nagamba ntwala nensibaako bankwate nenja kusookeeka era oba ogenda okutuuka oba okyamyeko obudde okugula ebintu kagolese nga bamukutte nga bamuwadde akakalu bamutadde naye lwaki abantu bababba nga obuvunaanyizibwa bw'okuteeka obukuumi bw'ebintu by'abantu buli mikono gya gavumenti eriko kinnuma nnyo gavumenti okulowooleza ku kibaawo nga bakubbye mu kifo ky'okukola obutaweera oleme kubbibwa tetwagala saagala tubuuke pulezidenti wa Uganda tobuuka poliisi yonna eya Uganda ne ssente ezikuweebwa evunaanyizibwa okubeera ne police post ezibeera ku byalo ezikuuma ebyobugagga by'abantu ne batababba naye kakati juzi nali eŋŋoma nga waliwo omusajja ye waliwo eyayimiriza loole n'atikka ente ezi loole eriko ennamba zigenda zikyuka nga bazigobereza amaaso ne kugendako ez'amagye ne kugendako ezaki kakati omuntu eyabba ente ng'olabira ddala amanyi ne bwe bazikwata ne zitalumizibwa kitegeeza naye yali mulunzi kakati pulezidenti wa Uganda ategeere nti omuntu akukola ekintu bwe kityo bagamba ekisikula ennyana kiva mu kibeere tibabba mwanyiza okukala kuba teyakyogedde kukimalayo babba n'amataka waliwo ababbira ddala ettaka najjasiba sengenge enjuuyo n'emisiri gyo ne bagisibiramu bwe bati loole ne zitandika okuggyako ente nga bwe ziyiika omuntu eyo faamu ye
kati oyo ye nomukwata tebajja mukwata. Omanyi waliwo ebintu kubanga yennyini yaba yalonda n'agaba obukulu bw'abakwata. Pulezidenti wa Uganda, impunity teri eyo wansi yokka. Eyo wansi police post ekimala. Tutandikire wano waggulu. Ewali omuntu nga bwe bamugoba addukira mu mugongo gwo. Ababbye amataka. Abattirako n'abantu. Waliwo omusajja kati yafa bange. Era bwe yafa ne bamusaasiranya era bamwogerako n'ebintu birungi nnyo yali mujaasi. Naye ekyalo Kirambe ekya Naggolo mu Kalungu yasiba sengenge ekiro ne batandika okusomba ente nga bwe bayiwa abantu nga babatemako n'amagulu. Omanyi waliwo ebintu nze neewuunya omusajja oyo bwe yafa ne bakaaba n'okukaaba ne ngamba omanyi waliwo akagambo akajjudde tufiiriddwa omuntu atazikawo naye tuyiga okugamba nti tufiiriddwa omuntu ateetaaga kuzzaawo. Okay, Mami Seruga, thanks for the show. Naye olwaleero tobalansinze pano oleese abantu ba saidi emu Kayemba Medi asinzidde endeeki kati gw'osigaddeyo wa saidi endala mpa ebirowoozo byo ebyawukana bano mbisome obeere ng'obalansinga show. Mukama wange obwedde osiriikiridde byenkubuuziza nabijjo bya pulezidenti byayogera nabyogera nombitegeera nesokoleza ne Hajirwalira ono Hajirwalira w'essugu buyikwe kansula Lukola lwaki asoose kuzzaayo mubiri lwaki tojjidde ku kadi ye n'aleemu n'owangula bulungi akalulu ke Kawempe agijjireko eri abajja naye emwaniriza eyo ekawempe kisoboka asobola okuvaayo eyo najja ekawempe kasita oba nga oli muwandiise ne bw'oba ovudde walala. Okay, oyo omuzeemu omumazi nate ekibiina kasita akyesiga kyamaanyi era n'avuddeko kyabaddemu. Seruga kansombidde ankoledde akawungeezi ffenna twakubiranga poliisi ne tugirimba ffe gwe tutumbudde Bukedde TV wano ku Yana School Kabira Mpigi nkweyanziza nnyo kasumala okusoma n'ono ndokenzeremu omukama wange abaddemu kuba wadde asiriikiridde ng'ate ensonga eno agimanyi bulungi. Mamiseruga gyebale kuba Nakawempe twetondera bannamasaka empisa ezitali za bugunjufu mu maziika ga Sserigirinya. Deputy Speaker wange Nalukoola nkusaba ojje bwannamudigina kubanga osobola okuwangula oleme kudda mu kwegayira zikaadi kubanga kijja kukosa empisa zoowo ennungi z'okoledde ebbanga eddene bajja gikuma ne bw'onaakola otya. Mukasa Henry Sempiri KCCA Kawempe mbese gitugifuye n'oyo muddemu. Omanyi kati oyingiridde mu studio wano ekyo kyokya ate okigiddemu ng'okirimu ate oli waffe wawano ova wano kyokya naye ebimu katubitunuulire mpola mpola. Omanyi bagamba nti mwe muva engolokofu mu nkyamu buli lunaku tuba twetereeza ng'abantu buli omu alina kulwana kulaba nga yeerongoosa kyova olaba olina okuba ng'okontana n'omuntu owajjo olina okulwana olabe ng'oli mulungi okusinga ku wajjo. Gwe wategeera Pulezidenti Museveni kyali agamba ebyo byagamba agezezzaako byogera emirundi egiwera. Waliwo n'emabegako awo twatuula eyo nga tuli mu Democratic Party ng'agamba nti ayagala kuwera beyiro ku misango egimu. Okusooka kwa byonna guno omulamwa gwa leero musava nnyo kyova olaba mbadde sirina nakweraliikirira nti oba muganda wange Mukasa anammalirawo ebyokuteesaako bingi omulamwa musava nnyo. Olumu yagezaako okugyawo beyiro ku misango egimu nga DP ne tugamba nti oba tuleete referendum akalulu k'ekikungu ebiteeso by'omukulu tubitwalire abantu. Omukungu omu munnamateeka
sitya kwogera linnya lye kuba kyeyambuuza kya nsonga nnyo yangamba Nalukoola naawe olimu abo abeetaba ku kukuba akalulu ku ddembe ly'obuntu. Oweekitiibwa Mpanga ekibuuzo kyeyambuuza kyali kinene. Ne mugamba mukama wange si kyekiruubirirwa naye oba oli awo twagala tutwale ensonga eri abantu nabo bongere okutegeera obulungi omukulembeze waabwe engeri gy'alabamu ebintu kuba ensonga eno bw'otagibatuusaako bayinza obutagitegeera mu bujjuvu bwayo. Amazima kikyamu okulowooza nti osobola okuggyawo beyiro, osobola okuggyawo bondi. Ebyo byetwogerako biri mu ssuula ey'okuna mu ssemateeka wa Uganda. Ate twasitula bukolokolo Universal Declaration of Human Rights eya 1948 eyajja mu kiseera kyekimu n'okutondawo kwa United Nations eyasikira League of Nations. Nga ffe tuli basaale nga Uganda nti twakkiriza Universal Declaration of Human Rights kibeere kitundu ku tteeka lyaffe ku ssemateeka waffe owa Uganda. Kati buli lwoba ng'oyagala okubaako nekyokola olina kukola nnongoosereza bw'oba oyagala okuleetanga ebyo omukulu by'agamba nti beyiro wadde nga mweri mu kawaayiro aka 23 akassemateeka ffe tukoze ennongoosereza nti bwe kinaatuukanga ku misango gino teeweebwenga oba okola nnongoosereza mu Universal Declaration of Human Rights. Ate ng'ensi yonna bwetyo bwetulaba oba oyagala okukola ebyo olina okukola okuvaamu mu mikago egimu gye twakola n'ensi yonna n'amateeka agafuga ensi yonna kati nga International Covenant on Civil and Political Rights. Eddembe eryo ery'okweyimirira kkulu kannyonnyoleko kano beyiro ogiraba eyo bw'eba eweebwa ndagaano wakati wo ggwe ateeberezebwa okuba omuzi w'emisango ne kkooti oba oli mu kuwa obweyamu kkooti nti wadde nga nteeberezebwa okuba nga nazzizza omusango nja kukomangawo wano mu kkooti buli lwe nnaabanga nga neetaagibwa. Okumanya nja kukomangawo nzikiriza n'okuwaayo ekyobugagga kyange kino gamba ekyapa oba emitwalo 2 egya siringisi. Okumanya nja kukomangawo ndeese n'ono mukasambidde nendeeterako ne kalooli nabo banteereddeko omukono nga bagamba nti ddala omusajja ajja kukomangawo bw'anaabanga alinamu engeri gya yeesisigiriza tunaamujjukizanga ne tumuleeta. Era emirundi egisinga sinakindi buli kaseera kooti esooka kutunuulira oba ddala ono gw'oleese agenda okweyimirira alina embavu ezikujjukiza ddala wa nsonga gy'oli. Ekirala kooti nga tennawa muntu kweyimirirwa etunuulira n'oluuyi olulala olw'abano abalumizibwa. Kyova olaba olumu ensonga ze baleeta bagamba naye gwe tootaataaganya okunoonyereza ng'olina amaanyi. Ekirala omuntu omuwa beyiro aba tawangudde musango wabula aba agusigazza okutuusa lwe gunaggwa okuwulirwa. Kyova olaba Honorable Akibar Lugodi yali memba wa Parliament yavunaanibwa ng'alowoozebwa okutta omukyala we Rehema Sseza. Kooti emukono n'emuwa beyiro n'addayo Arua n'awasa ekijuujulu n'ayisa n'ekivulu mu Arua. Naye omusango bwe gwamukka mu kooti yagamba beyiro yo eweddeko yingira kolokooni ne bamusiba emyaka 2 mu egi. Naye ate era waliwo gwe bavunaana ne bamuwa beyiro eyo yasangibwa ali mu lukuŋŋaana lwalina saidi ya obusukka Kiboga eyo wala omutegeeza nti bamusalidde omusango n'abula talabikangako n'abula. Naye oyo eyo si y'ensonga gye tusobola okubeerako etuuka okummisa beyiro n'abalala. Kati kankugambeyo ekyokulabirako beyiro eyo bw'oba ogimmye omuntu oyinza okwesanga nga omuntu oyo omuttidde obulamu bwe tebugenda kuddamu kubeera kuyimirira.
agenda okukomawo ng'omusango tegwamusinga naye ng'omukyala we yanoba abaana abaali basoma baava mu ssomero landiroodi yabagoba we baali babeera. Kati tunuulira abanuupu abaasibwa abaatwalibwa mu kkooti y'amagye ne batafuna beyiro ne babeerayo emyaka egyo bwe bakkiriza omusango ne bagamba nti tukizudde nti ekibonerezo kye twali bawadde kati musigazaako emyezi emeka? 3. Egy'esatu gye babasalidde ne babateeka ekkolokooni. Pulezidenti n'agamba nti abawadde ekisonyiwo. Kaakati obujulizi bwali bwakujja ddi? Toyina kukwata muntu nga toyina kye bayita probable and reasonable cause. Oteekwa okuba n'ensonga eyesimba lwaki oli omukwata. Probable and reasonable cause. Nsonga ki emukwatisa? Singa omuntu abanga atubba ku kyalo yeekobaana ne batubbako ebintu byaffe byonna ne babibba tumulowoozaako tulinde tumunoonyereze ne mulowooza ne bamulaba Sserugawuli ayita wabba ente mutegere omuya bulungi kolagana bulungi n'ab'obuyinza bamukette bamukwate lubona. Kati kankubulira awamu awava obuzibu bwe bamala okukubbako eggaali n'osanga by'eggaali nga bamukutte gwe eggaali yo n'ogibuukira n'ovuga n'ogenda. Singa poliisi etwala omusajja ono ateeberezebwa okuba nga yabadde abbye eggaali n'emutwala kolokooni egenda kumuta singa nnyini ggaali tatwalayo ggaali nakukola statement ne banaaba abaddewo okukola statement. Mwenkeera wala bwe muddamu ne mumulaba ku kyalo mugamba olabye poliisi bweta ababbi naye ekizibiti temwakireese temwagoberedde musango. Ontegedde mwali mulowooza ku kigambo basewo bakanso ekigambo kya corruption omuntu ng'aweereddwa bondi oba beyire mu nsoma byogera obi bya luzungu nga bagimuwadde lwa bulyake nga tebagimuwadde lwa bya kkooti bemugamba oli n'awaayo ssente mu balina obuyinza naye abanga musango bali badde bakutwala mu kkooti olunaku olw'olunaku oluddako ne batagutwala mu kkooti ne bali ekyoja mu miro ne bamuwa bondi n'atambula n'agenda nga just nsonga ya bulyake. Mwali mukirowoozezaako? Kirowoozebwako naye mu Uganda muno ani gwe wawa obuvunaanyizibwa okulwanyisa obulyake obulabbayi n'obukenuzi? Asookerwako poliisi, gavumenti. Kati esala amagezi agabulwanyisa. Anti beyiro ne bondi si y'ensonga, si kyekyo ekirwanyisa obulyake n'obulabbayi. Okujjako oba ontegedde nva kugamba oli ne bwe bamuwa beyiro ne bw'amala emyaka 10 ng'ali ku beyiro naye nga gwe toletanga bujulizi bukakasa tosobola musiba. Ekiwanguza omusango omuntu ateekebwa ekkolokooni nga bamusalidde buzito bwa bujulizi. Tabbu weeri kwe kugamba omuntu tebamuwa beyiro oba bondi n'omutereka mu kkomera emyaka 3 nga toyina bujulizi. Okunoonyereza kwababula kutya? Mugende mukole okunoonyereza. Oli bw'oba otegedde nti mulyake mutege ebintu paka lw'onaamukola ki? Ate n'enguzi bw'eva mwami Sserugga kubanga bondi ne beyiro temateeka zaabigabadda teweetaaga na kugaba nguzo bikuwa. Kati obuzibu kubikuma ne babikuweera ku nguzi. Dakati baloya kyebankola baloya muwulira bwe banvuga. Ojjukira Honorable Sseggona lwe baabakwata ne babakunguza Uganda ne babawa beyiro naye kutuusa olwo omusango teguwulirwanga. The idea ne Segiri gy'afudde naye baamusalira yagusinga kakati ebyo byayagala President wa Uganda. The idea of removing bail to the suspects or criminals by the president was a good idea because security-wise this can fight crime in the country. Nze Sembusi Ivan owa Voice of Kaleebe nti kyali kirungi kuba kisobola okulwanyisa okutuusa ye lwalibeera nga ye bw'aliba yavunaanwa nga bamujweteseeko omusango
n'agula puliida n'amugamba nti munnange njagala kuddayoku eri abaana bano bampaayiriza kolo lwalitegeera obukulu bwa bondi lwalitegeera obukulu bwa bbeeyi kankubuulire Jeno Kale Kayihura yagambanga nti essaawa 48 ziteekebwa mu constitution z'obadde oyogerako omuntu z'alina okutwalibwa mu kkooti tezimumala ayagala ssaawa 72 asobole okunoonyereza bwe zaawera 48 nga yali ekkolokooni yagamba nti bannange essaawa 48 zaaweze tebantwala mu kkooti Serukama Mayute bwe bakwata kulirye ng'awolo ffe tugenda okuva mu kalulu kano ke tugendamu bimanyiddwa nti buli omu aba ku bbeeyiru oba ku bondi kakati ezo bye baagala otumma sebanange nyina ebintu ebinyumira nze nyina ebintu ebinyumira okukolera owekitiibwa mukazi akalu kano ketugendamu ogenda mu kifo ki sinaba ekyo kyogera kubanga nyinza okugenda mu kike yennyini kyova olaba ayagala kuleeta byonna bina bisaanira ebisaanyizo mbiyina kati bagamba nfunye fitina tebadde fitina bajja kumanya mbuulire mbimanye nga bukyange alina atunyumya kuno nakula yoyina kifo ki bw'oyagala okujja mwami Serugamba tumidde nnyo omukulu Nalukola nkwagaliza ekifo ki olina ebirowoozo ebizimba eggwanga naye yo ssemateeka wa Uganda abakulu bagitwalanga butabo bwabwe nze ndowooza bbeeyiru baziwa kusinziira ku political parties Uganda si yakutereera kati nze Kalema Ivan Kalungu ewa Sewungu ate ndo kankwongereka n'akantu bbeeyiru bw'eba olina ebbeetu okugisaba naye ate okugiwa kooti yerina yesalawo nti ddala osaanye okugifuna etunuulira ebintu bingi kanyogera oluzungu okubalansinga oli agamba nti yeyalumizibwa ekikolwa kyo naye ng'erina okutunula kubonza n'okuba nga oli agamba nti banziba naye nga mutuufu gwe baleese mu kooti si yeyamubba nze IK Musaazi ndi Bulenga nze mbuuza bakanso nti is bail in Uganda similar to parole for the USA legal system wabyawukanako thanks for the show bail yenkana ne parole mu nkola y'Ekimerika obyanjawo ekimu kijja tebannakusalira ate ekirala kijja bamaze ekimu kyakusonyiwa kukendeeza kukakkanya ku kibonerezo naye bbeeyiro eweebwa oyo ateeberezebwa aba mulungi nga ggwe atalina musango atudde mu ddiiro lyo era muba mufaanaganira mukulu Serugamba tuweereza nze Mugabi Joseph nsinzidde Kalungu nkulaba n'okuwuliriza puroguramu eno njagala nze abakulu mbabuuza munsomese mu ddakiika ntono Serugaza anaabawa wamma bino byawukana bitya bbeeyiro kyeki ne bondi kyeki bondi eweebwa poliisi omupoliisi ogwe avunaanwa ali munda omusaba nti oyagala kweyimirirwa n'akugamba nti naye okusinziira ku musango guno osaanye kugenda wa mulamuzi gy'oba omusaba kubanga ogambye wasanjaza abantu 3 kakati nze nga investigating officer nyinza nti okuwa CID amagezi nti tukuwa eki bondi newankubadde olina abanaakweyimirirwa naye bagamba nti no owaye bagamba olupanka lw'akagaali ka gundi gwe walunyiga ne lwewetamu naye ekyo kyewakola si kirungi so bondi jijja ku poliisi bondi poliisi yegikuwa era naye etunuulira obunene bw'omusango netunuulira n'embeera nga bwe zeeba olupapula luno lwetwa bali abakweyimirira olupapula bakuwanga bagenda okuwa bondi eyo otwale okolemu fotokopi ne bajjuza atera kuba omukyala wa poliisi gye bayita 18 ate bondi bbeeyiro yo kooti yegiwa bakusomera omusango ogwo n'ogwegaana oba n'osirika kooti negamba puli
of not guilty entered. Naye bw'oba ogukkiriza kiba kizibu ate kooti okugamba ebeera erina kulaba bwekuwa kibonerezo kuba omusango gukusse mu producer njagala ntwerere gundi akapapula akabanja akatwali yabakwatibwako amateeka twali tuli mu kirasi tusoma bintu by'amateeka bino munakyalo webale omulamwa gwoleetese olwaleero wava muno Steven Namayiba Mukono nsaba kugwa banyambeko ffe bwe tukwata omubbi eno ku kyalo oba ayine mundu oba jambia ne tumutta poliisi wejja eyoola buli muntu yenna yabaddewo kaakati poliisi yo amateeka tegagikwata olabona lalukoola mukama akuseeko omukisa amiina naye kibuuzo leka okiwadde owekitiibwa mbidde kale ebyo mubikwase nze kubanga muganda we kamala okuvaayo eri gyangenda kakati bannakyalo kambabuulire kimenyeza ddala mateeka gw'okukwata omuntu n'omukuba n'omutta si nsonga oba azizza omusango oba tazizza in fact n'omukuba obukubi kimenya mateeka si nsonga oba mwana wasomero nga gw'oli musomesa oba nga mwana wo nga gw'omuzaala amateeka agakkiriza omuntu yenna omukubako gaavaawo n'olwekyo oba omenye mateeka okukuba omuntu naye ekirungi nti amateeka g'eggwanga gakukkiriza naawe okwata omuntu n'omutwala ku poliisi arrest by private persons era lwakuba nti bo bagiyita cognizable offense nti omusango nga bwe banaagusala guyinza okumusibisa emyaka okuva ku mwaka ndoza gumu oba 3 okkirizibwa okukwata omuntu mmwe abantu baffe n'omukwata jeeke ne mumutwala ku poliisi nga zizo muteebereza nti azizzaaki naye temumukuba tuteebereza bwe muba mulabye nga zizza omusango kuba omanyi omuntu wabeera suspect kitegeeza kuteeberezebwa tuteebereza omuvubuka ono ku kyalo kuno yabba ebintu ku mmotoka era abantu bazze okuziika ajja kubba obutaala ku mmotoka ze gwe kati okimanyi mwami Seruga nti omulamuzi ne bw'aba nga ayingira bw'ati mu kkooti n'akulengera ng'okuba omuntu ekikondo bwe bakuleeta mu kkooti ye yennyini okimanyi nti ye tayizaga nti bino yabikoze nange mulabye era aba ateebereza kati okuwozesa abantu baffe kambabuulire kintu kikulu nnyo kabave bano abaali mu nsiko nga bakyali batujju abaali barebo abakulemberwanga mwami Museveni kati pulezidenti w'eggwanga balina nabo omuntu eyateeberezebwa okubanga azizza emisango bamuyitanga musinguuzi oyo ateeberezebwa okubanga yatta bawanayingi era oba yatta oba yakola ki naye ye muntu eyasookera ddala okubeera dismissed from the bush era ye bamuwozesa kati ye ne bamugoba mu nsiko oyinza okuteebereza omuntu okubanga wagobeddwa na mu nsiko n'akomezebwawo mu ggwanga nti eri yaddizaayo omusango mu lutalo lw'ekiyekera naye ng'era baayita mu kubawozesa so n'olwekyo okuwozesa kintu kikulu nnyo abantu baffe nti temubeerangaawo ne mukuba omuntu gw'okimanyi mwami Seruga nti abantu babiri basobola okukola ebikolwa ebiviirako omuntu okufa naye ne batabeera na misango gifaanagana okugeza omuntu onyiize osindisa omukyala bw'oti omukubi oluyi si mukyalawo naye omuntu omukubi oluyi akati omuntu oyo bw'omukuba oluyi n'agwa bw'ati ku mabbali g'oluguudo naye nga waliwo akataba n'aba nga amazzi galimu atadde feesi n'adrowninga oba kitegeera n'afa naye eriyo omusajja omulala yawagala ejambiya okumala wiiki nnamba ng'agamba omuntu oyo kenaamukwatako ajja kitegeera era naye ne wayitawo wiiki eyo n'akwasa omuntu oyo n'amutema n'amuttira ddala n'akebera nakalabo baafudde n'adduka ne yeekweka abantu abo babiri baakoze ebikolwa ebyaviiriddeko omuntu okola ki okufa njagala obbalaga lwaki okunoonyereza n'okuwoza birina okukolebwa nga tunnaba kusalira muntu kubanga bonna ekibonerezo kijja kufaanagana bwe muba nga temuwozezza naye ku bombi ekigendererwa ky'okutta bombi babadde bakiina
ow'ejjambi yakirina yakirina ow'oluyita kola oluyita balina naye bonna ebikola byavuddemu okufa. So n'olwekyo ffe bannamateeka bwe tuba tukutte omusango ng'ogwo tuba tetuzze kugamba nti ono teyasse, tuba tuzze kugamba nti ono ekikolwa kiki kyavuddemu okufa, naye ekigendererwa n'enzireya nenizireya waliwo kino kye bayita actus reus nti ekintu kye yakoledde ddala ekyamazima kyaviiriddemu oli okufa, naye ate ripooti bwegenda okuva mu ddwaliro eraga nti omuntu ono yafudde ekiziyiro. Kakati oluyirwa okukibegabega teluyinza kuziyiza muntu. Ekiyambo poliisi ekyanoonyereza kati poliisi abantu kyabatama nedda mwenoonyereza nebyemanyi. Poliisi terina kubanga ebimanyi kuba nayo teriimu batuukirivu. Nakugambye nti nayo yennyini erina obuzibu. Olaba osobola ogikubira nti waliwo ababbi neekusaba transport. Kati kitegeeza okunoonyereza kwayo kulina okugenda kasoobomu. Ate n'ekirala gwe gwaloopa omusango olumu gwagwonoona. Bw'aba neibawo ng'avudde mu kazigo ke n'akuyiira amazzi ag'ebyennyanja, leka kujjamu ngoye n'onaabako ne weetereza ne weekolaleko ne lipusitiiki nogaa kati kalengende ku poliisi. Genda nga bw'oli kubanga obujulizi bwabulina otandikirwa ebyamateeka. Ekirala ebikyamu ebibiri tebikola kituufu. Okimanyi nti bwana Sserugga omuntu asobola okubba essimu yo ng'ayambadde akajoozi kamyufu n'adduka ne yeeyokya omwala wansi n'osanga ow'akajoozi akamyufu n'ogamba nti ye yabbye essimu n'omukwata. Waliwo olwoya bamuyita Kibirango bamutta oba sayidi ya Mutungo, si Kibirango era sito oyo mulamu oli Kibirango mulala muvubuka muto yagenda ku mobile money n'ajjayo ssente naye amasimu nga gali awo mu kujjawo eyiye yatwalamu ya mulala nga yiye esigaddeyo bamutta mu mob justice. Ye nange nga nakayiga okuvuga emmotoka bati bagenda kumiza omusuku Lumu Street nagenda navuga emmotoka negipakinga awantu nenyenda nenkola byenkola nenkomawo okujja n'ekisumuzo kyange nenkiteeka mu mmotoka ndala efaanagane yange eri kumpi nayo eri. Omusajja kyakola ekyamangu yankwata jeeke empayi nagikwata bwe naŋŋamba oli mubbi nemugamba siri mubbi naŋŋamba emmotoka obadde osumula yaki naŋŋamba eyange giriranye eri yeyange nantwala ku jeeke nentuuka ku mmotoka nenteekamu ekisumuluzo nensumulula eyange neggulawo naŋŋamba owonye kasajja gwe. Nze nange nayingirako kapulimo kwa Acacia Mall yeggula bulungi neggulawo nentuula ne mu mutto bwe nti owa driver ekyanzijamu kawoowo nga sikeko neŋŋamba sikeko wenzirako kaddako nga keko kapulimo. I'm Kevin Peter Abudo, Emajanji Busia. But I have just joined the program, but I thank you for the program. Sebo Pulida Mukuru Mukasa Mbide. How is he concluding on the issue of BSG? But big up to Narukola Tata Mukoze Mbasabira Mukulabyewo Wedda era nsaamuwangule lwaki sigwa bibulize ddala abiraba atya ono Abudo yabibuuzizza because we don't buy the end. Okay. Mukulu w'Essijja bamaliza batya olwaleero? Olwaleero tumaliriza nga tuleese ze bayita preliminary objections. Bakoze ennongoosereza mu mpaaba mu charge sheet nga kitegeeza eri enkadde bagisudde gye bakoze ennongoosereza ne baleeta omuntu omulala owookusatu nga ye munnamagye bamugatte ku bana ababiri. Kakati ye ne bamusomera n'yeegaana. Bwe batuuse ku Dr. Besigye n'agaana okupleadinga okuwowoza n'agamba alina ensonga zaawakanya obuyinza bwa kkooti eyo terina jurisdiction. Mukyali ku jurisdiction kibakyusizza mu mpaaba ate amateeka gakkiriza bw'oba owakanya jurisdiction towoza. Kati ensonga ne tuzireeta nti kkooti terina buyinza n'oluuyi luli ne luddamu ne basalawo nti enkya
ku ssaawa 4 bajja kusalawo oba ddala balina obuyinza oba tebalina. So bw'ova ono gy'ogenda emusajja okola ogenda kukeera mu kooti bwe wali olabye enkuyege bw'oyasa ekiswa bw'oti tezeebaka ziddamu ne ziteeka. naye nkulaba mu bintu bino oba mukakkamu mu pulogulaamu eno naye nkulaba ku kooti mu vidiyo yabukedde ekutte era mba mukakkamu naye nga anti era kyabadde akugamba embeera ki omuntu mwakoledde kyakoze olumu ekyukamu. Mwami Mbidde naye tulekeemu naawe kubanga bw'ogamba nti lwaki abantu babba ng'ate gavumenti yerina okubakuuma abantu n'ebyabwe kati otegeeza lwaki be bazimba eddwaliro ate batayaka eggwanika ng'ate abasawo balina okujjanjaba abantu abagenze mu ddwaliro. Nolwekyo abantu basobola obbabba wadde gavumenti esobola obbakuuma gavumenti ne bayamba ne bakumisa amateeka nga galemesa bali abagenda obbabba. Ye agambye mwami Sserugga soma mesigi yange bambi Kateregga asinziddeho yima. Kati mwami Kateregga ekyeggwanika ekyo tokikulembeza nnyo. Nze nalabako omulokole omwe yalwaza omwana we n'ayita ku ddwaliro bulungi nnyo n'amutwala mu kanisa bamusabire. Mu kifo ky'omutwala mu ddwaliro yayitawo buyisi n'agenda omusumba amusabire. Era bwe yamala okufa ate mu ddwaliro bwe yajja amutwale mu ggwanika. Kakati nammwe mubaako ensobi ze mukolera eyo nti eyandisoose mu ddwaliro ate amusembyayo nga yamaze kufa. Kakati kyenjagala mutegeere nti omulimu gwe tukwa gavumenti eno eringa kakiiko akateekateeka embaga. Akakiiko akateekateeka embaga bakasondera essente ne bazikawa nga mu byeyina okukola ne keeki mweri. So toyinza kugamba nti akakiiko ke tukwasizza ssente ezikola omulina okutukuumira ebyaffe gavumenti etandike nga tugamba nti akibbye kakati ye tebamuta. Eyo embeera yesemberayo ddala. Twagala wali mu kulemesa okubba. Era kyova olaba nti gavumenti yaffe kyeyita tight security oluusi kikusobera. Ojja olabe nga pulezidenti w'eggwanga alina gy'alaga. Sserugga tubaddeko mu America. Ogenda mu White House n'oyita neweesigama ne kageeti n'okwatako bwoti. Tiwoli akugaana. Naye wano kubanga eyo kye bayita tight security ng'okkirizibwa okukola buli kimu ne watabaawo bulabe. Wano ewaffe basimbawo loole ne basimbawo bitwakite bitakola ne bateekawo ebijegere nga tewali ayinza kuyitawo. Eyo si ye tight security. Kakati eyo entegeera ya security eya wano nfu. Eyo si security, eyo blockade. Mu Lungereza ze bayita gasconades and fanfaronades. Oyina kubanga okkirizibwa ng'oyitawo nga tewali buzibu bwonna. Nagiddwa. Kati kafyu. Ani gasconades? Ate kati abuuziza ayagala munnyonnyola. Oluusi ebigambo byaffe bibeeramu olufutifuti lungi. Naye kafyu si ye tight security. Kafyu abantu baffe njagala mutegeere nti omuggalo si bye ebyokwerinda ebirungi. Ebyokwerinda kwe kubeera ng'okkirizibwa okutambula naye tabaawo kye bakola. Mwami waliwo ekibuga gye nali ne batugambe yali atulambuza nti olabaawo lwe lubiri lw'omukulu kati gwe essimu yo gitunuze gy'oyagala naye awo totunuzaawo wadde tolaba akulaba gwe koonaatunuzaayo n'okubayo ebifaananyi bajja kujja bagikuggyeko bwe banaakuyamba ennyo bajja gisangulamu buli kantu eddeyo nga bwe baagikola mu factory naye nga teri yakugamba yakwadde magezi. Happy New Year 2025 mwattu puroguramu eyo nkulu nnyo era nkusaba bagitutani kugituddizaako ffe abakola ekiro emisana tusobole ogiraba tuba gitugisubiddwa ekiro. Mwebale nnyo Banagweta Mubende tugende twanirize pulezidenti nga 26 January ku NRMD Mubende ku NTC. Kibuuka Francis B. Amoti ow'Emitoma yampereza message eyo. Nina message hane nyingi kamera okulaba eno. Bali David kino ni ennaku zino
abalumuzi basala nnyo 40 years. Lwaki ate muganda waffe Sewuufu ali mu kkomera avundidde mu kkomera ndowooza naye abakwata abaana abato beero tebasaana. Byentegeddeko bakwata abaana abato beero tebasaana nkitegedde bulungi nnyo. Mwami Seruga nkulamusizza, abakulu abo mbalamusizza ate mbagala nnyo wadde siri ku sayidi yaabwe ey'ebyobufuzi. Pulezidenti bwe yali ayogera yagamba nti singa basanga nti kituufu omusango omuntu yagussa tebamuwa bondi kyo bakyogerako ki? Tekisoboka. Wera bino byombi tubiddemu. Oli asoose agambye nti abakwata abaana bo tebasaana kuweebwa ki beyiro. Omanya ddi nti oli akutta omwana? Akutta omwana tomulabira ku maaso mamyufu. Omukakasa ng'obujulizi buleeteddwa. Ekirala tebasobola kuwa bondi musango gwe gusinze. Omusango gwe gusinze bamutwala muwa kibonerezo. Okay. Ano aba baloya oli amala okutta omuntu n'agula loya n'amugamba nti amazima ndi mu butuufu natuse. Bo baloya ne bamugamba nti kati gwe weegaane. Ne loya n'asimba n'akongo n'agamba ago mazima teyamuse wadde yamugambye mu kyama nti yamuse. Ebintu byetaaga mu political handi. Kuba ffe betwesiga effe tubalonda ate batuwe ne free services. Wekitiibwa Kabandwa yaweereza message. Nkaddemu kakati kankubuulire kino ekigambo. Gwe kasita omanya nti olina obujulizi obunywevu tonyiigira looya gwe baleese. Gwe ky'olina okukola kuleeta bujulizi bwo, looya ono n'abukunya. Bwe buvaamu nga tabwasizza ng'omanya obujulizi bulungi. Kubeera naawe oba ne looya. Gavumenti yeemukuwa. Gwe bw'omanya nti bakuzizzaako omusango, obuvunaanyizibwa bwo kugenda ku poliisi. Toyogera na musango ki gwe bakuzizzaako. Gwe yogera ku ebyo ebikolwa ebikunyiizizza. Ye omupoliisi bw'anaawandiika ajja kuzuula omusango ki. Bw'anaamala okuwandiika ng'atwala fayiro ewa looya, gavumenti gwe yakuwa bamuyita resident state attorney. Owa pro bono? Gwa gavumenti asasulwa musaala gwa musolo. Kakati bwe nkumanya nti nga omuntu ampabira omusango yakugambye ne mu likodinga nga gamba gwo naguzizza ente ya Seruga nagibbye naye nkole ntya nga gw'omuddamu nti gweweegaane nja kuwuza nembala likodingi eyo. Etteeka ligamba he who alleges must prove. Gwalumiriza gwalina obuvunaanyizibwa okukakasa nti byolumiriza bituufu. Ebyo byenjogera ne Yesu byayogera ne Nabbi Muhammad byayogera. Seruga nze wini poliisi erina omuze ogw'okulya essente ku babbi naddala ab'ente. Complainant ogenda okudda ku poliisi nga ababba bazidda awaka motoka ze babbiramu zikuyitako mu kkubo ng'okyama awaka. Ekyo ngenda kigenda okukubira ku kya muganda wange Kanso Nalukola kyagambye. Si kituufu nti omuntu akugamba nti nazizza omusango gwe n'omugamba weewakadde. Kakati njagala nkuwa ekyokulabirako muganda wange Seruga. Omuntu afunye okusoowagana n'omuwala omu abadde muganzi we. Afunye ebimunyizizza asanze gwabadde muganzi watandise okuperereza n'omulala. Adduse ku poliisi. Agambye nti yankutte. Naye nga wasangidde message zino zamukutte nazo. Eggulo limu baabaddeko ne mukikolwa. Yankutte. Okukwata kitegeeza okubeera nga omuwambi wamukase. Kyekigambo ekituufu. Kakati onazze ekikolwa baakibaddemu naye oli yabadde akkiriza bulungi era ne kiggwa. Naye yafunyeyo ekirowoozo ekyokubiri nti kaŋŋende muwaayirize nti yakoze eki yankutte ayitiridde okwemulisa ne kana akawala. Basobola n'okukola okukebera kwonna okw'ebitundu ebyekyama nga byeyigaseeko kubanga ddala bakikoze. Kakati nze munnamateeka agenda okuwolereza be nkubuuza ki ekyabaddewo.
n'oŋŋamba nti ekyabaddewo kyekino naye twakkaanyiza gw'omanyi nti nina kuyambira mu kooti baleme kukusiba gwakukabasanya muntu nga mbuuza oli bwe kyabeeredde ddala mu ntandikwa bwe kyabeeredde nga kibeerawo ne mukugwa tebiyinza kubanga bakutte ate nga wakozeseza n'enkumbiyo kakati gobireeta kati fe tuli balooya tubyogeranga bwe biri mwogere bataata n'olwekyo singa kizuuka nti ne bwe byawedde n'enkumbi yakoze tokyayinza kukkaka kooti kitegeera nti ddala bakutte Mwami Seruga, thanks for the show. This is Daniel Semakobe Ekawempe. Ndi serious Nupu supporter. Akwesa oluzungu luno. I admonish Council Nalukora to be sure of my support with or without a NUP ticket. He is a figure I, with my close compatriots, can't afford to miss. We are ready to vote for Council Nalukora. Nze Daniel Semakobe. Amina sebo. Agambye mu luzungu mbu yae wanupu. Yagenda okuyira akalulu ye ne bakwano be abamwetoolodde awo katumusabire byalonda alonde omuntu we awangule bw'anaasobola. I think the president declared that in order to eliminate corruption rampant in the police and specifically for thieves, please Ugandans understand the president well. He did not talk about other crimes other than theft. Yagamba kino yakyogera okumalawo obubbi obuli mu bapoliisi naddala ku babbi ababba ebintu etteeka tebaliteekamu katundu ako n'ekiragiro kya pulezidenti Museveni kitwagala bantu balowooze nti bondi yagambye balemegiwa bapoliisi era y'omubbi asigala mubbi naye ono n'amumma bondi kakati ebyo birala ebintu ebibiri byonna gavumenti erina obikolako obubbi n'eddembe ly'obuntu. Naye bwana Seruga kankugambeyo ekigambo okimanyi nti mu Uganda mulimu abantu abalowooza mu kiseera kino nti obubbi mulimu oguwedde emirimu era n'otuuka ne mu famire nga bali batadde ku nninga omwana waabwe lwaki yagaana okubba ekyo ekyali kiriwo ekisoboka okubbibwa n'akireka ng'ate alina okukibba. Kati kankubule bwe tuba twagala okumalawo obumenyi bw'amateeka bataata ne bamaama balikozeeyo olukiiko singa kyali kisoboka ne bakkaanya nti bannaye tuddeyo tukuŋŋaanye abaana baffe tubasigemu empisa ennungi tutambule. Obulagajjavu butandikira eyo ewaka. Ono agambye atya munnakyalo weebale programu nze bampita Barbara Jennifer Yiganga. Mwami Museveni atunuulidde ba NUP mbu bayagala okukwata nga tabata mu kalulu akajja aka 2026 kwegaba basuubira okuzza emisango baba simanyi oyo mumutegedde abadde akibuuza Kabanda singa atudde awo. Edda ffe bye twalabako wabeerangawo kye bayita okuyunga section babisomako nga omuntu ng'alina ne gwabanja amuteekako ekintu oba alina bakujwetekako. Kyakolanga nnyo bakyogerako nti kyakolanga nnyo mu operation Wembuli nti oli yabeeranga nga otunuulira kaganzi kennyo n'akaasa akagira naga gundi ono ogenda okugira nga bakuwendulidde nti oyo omu ku babbise emmundu nakola ne bbula nawe oli muto byakola nnyo ebya section ate ku baasi empawo atalikaaba ng'okyali muto nga baleeta section bakuyunga tibamuyunze kyova bannanga abatulaba abali eyo mutera nnyo okutusalira emisango naye kalooya ako nono kaze kale yawolereza ababbi bano naye ffe tulina ebintu byetugulira nga tutudde nabo n'ogamba bannange buliriza ono sema okulamusiza nnyo ntegeereza Mwami Nalukoola atuukirize ebigambo bye byayogera mu programu wiiki yaggwa ogamba nti ojja kujja 26 feka tulina omusika ow'ekisanja ekya Ssegirinnya abadde omuyambi we twagala muyambe
bwekiratuuka 26 tukukwase Yasini Kawempe South Mvule Yasini ate oyo wa Kawempe South tasobola kutegeerera ate ba mu North. Ati ensonga ezo zirekere baali ab'omu North. Bulaza akulamusizza nnyo mbuliza Honorable Mbidde DP ereetaani Kawempe nalukola ye mundabire muŋŋambire wendi wano nze mulangira Kakumba. DP sinagibuuza naye nze nja kuwagira Nalukola ku kibiina kyonna mwanagira. Mutenyo programu yaleega omugenzi Sebaana Kizito kyeyayita DP Brain yalaga program DP Brain Power okujjako simanyi oba Nalukola akyali wa DP akyali naye ekituufu oba akyali oba takyali DP yamukola ki yamusomesa. Bambi Nalukola musajja mulungi era mugezi nnyo asaana asikire muganda wange Sigirinya abadde omukozi w'amaanyi. Ebyo ebibiina by'obufuzi si nsonga naye obukozi n'ebisanyizo bikulu nnyo okugaba beero ne bondi kusigalewo naye bikozesebwe bulungi. Godfrey Mwanje Director Bright Africa Primary School Kyabakuza Masaka. Mwami Seruga webale pulogulaamu ngikola n'ebibuuzo bingi ebyokuddamu aleete abadde kyamukulu Segirinya ku nfaaye n'ebirala bingi bitandika programu mpya njabikoza mweddako. Ono agambye ndabira kanso Mabike toli Mabike wano Mabike teyazze Mbidde yaliwo Mbidde ayogedde ekigambo ky'Oluzungu kiwandiise wano njakyogeramu omwana bajja kimula ntandise okufuna ababimanyi mwagala nnyo naye Nalukola ne baviirako Segirinya okufa olw'ensonga nti bamusaako mangu pressure y'okumwesimbako awamu n'okumusekeeterera wa principal obutamuddiza kaadi ya Nuupu. Nze Sula ndi Kasanda. naye munango oyagadde Lukongoolo Sula kubanga omusajja abadde eri ng'ali mu kujjanjabwa ne tiketi gy'ogamba ya 2026 tennatuuka. Noonya nsonga ndala. Good evening, Mr. Seruga. Thanks for the program and hosting these two lawyers. Webale kuchaza baloya babiri. Naye bayinza otumbulirako ebikwata ku Limitation Act in Land Matters. Joseph Sempija bali ku ddembe w'Entidda. Mugimanyi ekyo? Tugimanyi. Bannange ze sigiwulirangako. Waliwo kasitoola akansesedda nga twali tusoma mateeka nga tusoma busomi. Akati DP omanyi ng'ebadde nnyo ku kizimbe kya Sudiire ebbanga ddene. Akati Sudiire nza n'ayagala akiddaabirize. Naye omanyi abo abasajja abagagga baamanyanga nti kati kino ekibiina tekisobola kusasula nga tebakijjaako ssente. Takibanja takijjaako ssente. Akati tumwayagala okiggala akirongoose. Kakati nga nakasoma ku Limitation Act ngamba nti oli abadde tubadde ku kizimbe ekyo beyond 15 years totubanja tokola bwe kibanja holders tuliko you are bad tokyakirizibwa kuwaaba gwe omusajja yekyacwana ne bantwala basema Dr. Temana nti tusonyiwe omwana yadde wampitambi omusajja anyigidde ddala. N'olwekyo abantu baffe mutegeere eriyo etteeka eryo lye bayita Limitation Act lyogera ku bintu bingi. Mutera okuyingira ebintu naye mutabipimira nti mu bbanga ki bwe biba byafudde mwolina okuwaabira. Mukoze endagaano n'omuntu oba katugeze omuntu yagenda n'akutomera n'akukonakonaawo oba n'akola ekintu kyolowooza nti yakikola mu bulagajjafu ne kibaako kikikufiiriza n'otandika kutuula naye wandimpadde sente zange. Omusajja oyo bwakutambuza mu bino bye bayita bitooti n'akusussa emyaka gyo kati waliwo etteeka ligenda ligaba ekigero eky'emyaka nga bwe gisukka oba tokyawaabye.
omusajja mwakola naye endagaano n'agimenya. Kakati gwe ogenze myaka 5, ogenze 6, ogenze 7 tonnawaaba, mu gw'omunaana ozuukuka oyingire kkooti nti yakola ki. Kakati etteeka eryo naye ng'ekikulu mu ebyo temwetaaga kubimanya nnyo, naye mubeerenga ne balooya. Balooya bano balinga basawo, muleme bajjukiranga nga mumaze kulwala. Sserugga nze sisobola kugenda mu kkooti teri mazima, nze Medi. Naye wulira mu bufunze okuba oli abadde ayagala nnyo ettaka limutawanza. Bwe waba bakututeeka ettaka lyo mu lukwesikwesi waaba mu myaka 10 bwe gisukka lwaba mu 18, naye oteekwa okuba ng'olina ensonga emu ku zino 2 oba zombi. Wali mwana muto oba wali totegeera, kyekyakulobera. Bw'okolagananga ne gavumenti mu contract giwawaabire mu myaka 3 okuva lwetakoze kyeyina kukola. Bw'aba omuntu muwawaabire mu bbanga lya myaka 6. Egisukka n'oyingira 7 okolagana bulungi, tewali alina musango ku muntu. Waliwo omusajja eyafa ng'aguze ettaka myaka gyadda gya 9 ng'asigazayo balance oba siringi 6. Kakati bw'afa ng'aguze ettaka naye n'atamalaayo, yagenda abaana baawaaba nga bafunye letters of administration, ne babagamba bino ebintu 2 bye bibalidde. Ekisooka kitammwe yagenda okufa ng'endagaano yagimenya, kuba mu myezi gye yalina okusasuliramu ena teyasasula balance wadde yali mutono. Ekyokubiri mmwe mugenza okuleeta omusango ng'emyaka mingi egiyiseewo okuva. Weni omuntu singa nkuba nenzita omubbi nga nkozesa ekissi, deadly weapon, nga niye mbadde neetaasa kuba mubbi, olwo nange banvunaana ndi makindi, nze kaama mukwatemu ndowooza bw'ofunze. Kakati Mwami Sserugga, ebintu ebimu mulina okubitegeera. Omubbi, ekyo ekigambo nti ono mubbi, kooti yekisalawo. Naye waliwo kati gwe kikyangu gusabira mu ddirisa mw'omulengerera. Mulaba Gwe n'afuukirawo omubbi. amenya ennyumba. Naye waliwo ebyokurestraininga, ebyokukola ki, waliwo bingi ebiyinza okuleetera okuwewa. Naye nga mwegendereze nnyo ebintu ebyo. Kyova olaba nze kyemmanyi nti abantu abasinga, waliwo abantu abatambula n'emmundu, kubanga kati gavumenti ekukkiriza okugula emmundu n'obeera ne layisinsi yaayo. Naye nina abantu bendaba nga agitambuliza wano buli muntu yenna amanyi tyayina emmundu. Emmundu eyo osookanga n'okebera buli yali agikozesezza wa gy'ali. Si nsonga oba obusungu bubaddewo n'ensonga egikozesesa. Kati muganda wange yayogedde ku Godi, kati ali luddawo. Mukomere. Tafanga mulamu, yali memba wa palamenti. Naye si kyangu kubuuza abantu banaatera kuvaayo n'akugamba nti mwali mweyo lisiti. So kitegeeza nti mwewale nnyo mmwe okumaliriza omusango gw'olaba bamenya. Kozesa eryanyi erijaawo. Wulira kano, kozesa eryanyi erijaawo okusinziira ku mbeera. Mwami Sserugga weebale kuleeta baami abo banneegombesezza okusoma amateeka. Nze mu ndaba yange kirabika Mwami Museveni bondi yagijjawo dda, kubanga yagamba nti poliisi agirinako obuyinza. Kitegeeza bbeero yokka yalina okwebuuza ku Chief Justice. Mulowooza tetukuuma Lubugo nga Lubaale mubbe John Sekayiira wano Ensaggo? Anti alina kubeera nga abapoliisi balinako obuyinza bakola emirimu nga constitution bwegamba. Mu ssaawa 48 babeere nga batutte omuntu mu kkooti bwe baba balina obujulizi. Bwe baba tebalina bamutaddeyo eka. Councillor Lukola, General Museveni was targeting those who are intending or attempting to break the law. Yali ayogera kwabo naddala ababba essente eza PDM.
beyali naye bonna olaba kankubulire obeera nga alowooza nti obeera obasalidde ng'ate tonnabawulira naye ng'ate ne Katonda Adamu ne Eva yamala bawulira kyokka ng'ate ye mumanya akyasinze naye era nabo yabawa ebbeetu okubawuliramu. oba tuletera bakulu abo bombi abali well informed. The show is very appetizing today. Ivan Wakiso tuwonye ebya politics ne bannange kale weebaze nze mbaleese era nze mbaleese n'okumala kamalirawo program kegwera naye bantu mu abali eyo kambagambe y'ekigambo ekyewuunyisa mu mateeka. Amateeka gano ge mulaba gatunuulira nnyo ebirowoozo okusinga ebikolwa naddala bwe tuba tutunuulira kye bayita criminal law. Nti endowooza yo yeevaako ekikolwa ekikolwa mala kirowoozaako ye n'enkikola era bw'obanga tewabadde nanteekateeka nandowooza yo nga kyanguddeko bumu omusanga ensala gye bagusala ebandala bombi baba basse naye omu basobola okusanga nga yasse mu butanwa omulala nga yagenderedde bonna gwolaba basse gonga omuntu wa bulijjo naye ffe nga abakugu tusobola okutegeera nti ono yabadde n'ekiruubirirwa ate ono teyabadde nakiruubirirwa. N'ekirala omuntu bw'abanga mulalu taba nakiruubirirwa kyonna naye nga ate naye asobola okutta. So no bwamala okutta nga mugamba bamutwala mu ddwaliro nga ye mulalu bambi namutwala mu ddwaliro mukebera. Kati waliwo eddwaliro ate waliwo n'enkebera eyaffe ey'ekinnamateeka mu kkooti wali mwozuulira nti omuntu ali nsende. Seruga batuweereza nsonyi wakagisome batuweereza nsinzidde kiwoko napangisa omupangisa wange ennyumba omwaka naye omwaka bwe gaggwako n'asiba ennyumba yange kati nkole ntya ennyumba ezo bizinesi bampa mwaka agende ku erosi kati mukole ki akolagane n'abeerosi bajja muyamba okugula ennyumba bajjemu ebintu ebyo babibale babizze ku bbali babitereke. Katumba owulidde gwompereza message seruga nsonyi okuyita nsubuga mu message eyasoose naye ngambira na Lukoola teyandigenze mu Nuupu wakiri ajje wannamundigina abantu bakawempe tumwagala tujja muyira akalulu va mu Nuupu tumusabira magezi g'omuwadde galya webale nnyo ekirowoozo yeddani weebujuuko katukirowooze naye ate gw'oli weebujuuko webale kutuweereza nze Nalukoola agabe ku nnamba ye kuba musomesa mulungi aye tumwetaagisa tuyambe ku by'amateeka nga tulina emisango gyaffe luliibe emityana. Kati katusooke tukubuulire bino by'ofunye wano ofunye tuzizi tw'amateeka tuntuntu olina kujja amateeka teganyuma togafuna mu bulungi nga si masasi mulese buswazi buli kimu tujabulako bujabu tusobola bawa nnamba tetukkirizibwa tubanga abakuba akalamba. Webale program singa omuntu ayingira ewange n'ejjambiya n'antema omukono nze ne mutema omutwe n'afa mba nakusanga bweba y'embeera eyabaddewo nga kyekyo ky'osobola okukola oli mutuufu. Kankubuulire bwana Seruga okimanyi nti bombi basse ng'omu yatemye emirundi 3 omulala yatemye gumu nga naye bombi basse. Okimanyi nti eyatemye emirundi 3 bwe baba bamusibye emyaka 5 eyatemye omulundi ogumu basobola omusiba emyaka 5. Omanyi lwaki? Eyatemye emirundi 3 yabadde n'ekiruubirirwa ebirubirwa by'ogambye kyokka atema omulundi ogumu ayinza okuba wasoomozza musoomooza. bwe bakusiba nga toweereddwa bondi oluvannyuma ne bakizuula nti toyina musango basaanye basasule bawawaabire obudde bwo naye olina okukakasa nti nno bakuwawaabira omusango gwabalemu okukakasa n'oguwuuta buva ekirala wafiirizibwa olw'okukuwawaabira okwo bawawaabire ggwe bakuliyiri. Muganga Godfrey Lweza Kajjansi ndabye nnyo ndi eno Kajjansi
sina bwe nnondera kawempe kuba nnala okukola asenguke ate kwenfiira asabe bamukyuse amagezi ate bayisobola okujja ne bakunoonyezaako ku kaseera. Mwami Seruga, thanks for the program. Naye here in Uganda we don't have judiciary. You get that. Jimmy, come on. We only have executive with all orders from the president. Weri judiciary era mwetuwoleza naye muli baofisa baayo yonna tebiri wamu banga mmotoka omupiira ogumu nga temuli mukka. Okay. Hello, Mwami Seruga. Thanks for the program. Webale program. Greetings, Rikansonbide. I love his smartness. Eddie asinzidde mitoma. Webale nnyo n'oyo yamaliriza program yaffe. Program kanjikomyawo mu nsaasire ebintu bya kooti bye mubuuzizza bingi binnemye okumalayo kuba nayagadde buli kibuuzo nkibuuze bakiddemu saagire kusoma message kali nnimuko ng'omukunkwalaga ennaku nzimaleko tusomyemu kwemu ne mugiddamu era mbeebaza bakama bange okujja mu program ya leero olina kusigaza akuyisibwa mukama wange kujjako kwebaza esiwo mu mwezi ofunangayo bweti programu. Ekyokubiri abantu baffe abantu bwe bati mutandika okubatumanga emirimu. Nze ono takiŋŋambye era simanyi naye kati mulaba ali mu kooti alwana kubanga waliwo abaakola etteeka ne bateekamu ebikyamu. Kakati bwe mumusindika gye bakolera amateeka ateekemu ebituufu muba temukoze bubi. Olwekyo nze mu kulowooza kwange ebibiina by'obufuzi bino temubifangako nnyo mufe ku muntu yennyini nga bw'akoze eki nga bw'azitowa kubanga eggwanga lya Uganda ebibiina bikyagaanye okutereera bikyagaanye okukula naye ng'ate abantu bo bakulu mu birowoozo n'ebirala. Kakati nze ndowooza nti bwe tunaabeera n'abantu abakuze ebirowoozo ne bawerako bangi nga balina obuyinza tujja kutuuka ekiseera tukole ebibiina nabyo nga bikulu nabyo nga bikulu. So tuwagire nga abantu abamanyi ekyokukola tulabe nga tutambuza eggwanga n'olukola. Ako awo waayogedde wennyini olumu okukula kyanjawulo ku kukaddiwa. Omanyi nti n'okukaddiwa kwa buwaze naye okukula kwa kyeyagalire nedda sikulimba. Oli alondawo bulonzi ne yeeyisa ng'omukulu naye ate omulala ye n'aba muto ebbanga lyonna era omulaba nga akaddiwa